bannange bulijjo ekintu kye mbagamba era kye mbalamira kye kino. Eno y'emu ku example gye mbagamba. Kati wano waliwo ebisagazi acres zisukka mu 25. Olw'okuba nina ebisagazi bingi nabitema kubanga bwe bikula ennyo olina obitema ebipya bisituke. Nabitema ne mbijjawo mbadde nga mbitwala mbibikisa naye nga ne bannange bano nabo batwalako babiriisisa ente. Olaba ekyuma kyabwe babikuba. Kati bano ente si z'amata, bano nte za nnyama. Ente z'ennyama zaagala nnyo omuddo nga mukalu. Kati ffe olwagutemere ne tuguteekawo ne bagulaba. Baleese buleesi loole yaabwe. Bagenda kusomba loole ne ziroole. Kati gwe ky'oba osuubira nti awo omuntu tajja kusobola kifunamu. Naye bagenda kusomba loole ne ziroole. Tuba tuyamba okutugirawo, tubadde tusomba naffe tubika eri emmwanyi, ate nabo ente esinga kuwomerwa nnyo ekintu ekikalu, omuddo guguno ogulabye bagukuba mu silage. Kati ente ey'ennyama eyagala nnyo omuddo omukalu n'egulya, bw'egulya n'enywa amazzi mangi n'erooka ekola ennyama yaayo, n'erooka ekula n'egejja nga terina nnyo masavu naye ng'egejja bulungi nnyo. Ekirala era kye njagala okubategeeza kati emiti giigyo ogiraba. Bwe mbagamba nti nno nze nyimiriddewo ku miti kati buubuno ono oli small ono medium. Ekibira kiikyo kyonna kinene. Bwe mbagamba nti buli lunaku buli wiiki buli mwezi nze ntema ng'abamu beebuuza kati giigyo ogiraba. Kati bwe tuva wano tugende ngenda kukulaga abalala abasala nabagamba nti November bwatuuka nga gikyaliwo nga ndi musajja mulimba. Emiti teginnaweza myaka 4 gibadde giweza myaka 4 mu November naye kati basala tugikozesa ebyaffe. Ekiyumba ky'enkoko kiikyo mukiraba. Kati omuntu bw'abeera ng'alina an integrated approach bw'atyo bw'abeera. Sente n'oyingizanga obugagga bulinga nnyanja erina okuba n'emyala mingi egiyingiza. Kati zino ziroole zijja kusukka mu 10 nga zitwala bisagazi bino bikalu. Bano ab'emiti medium ne small po batema, bali ab'obuloddo wali batema. Wano ku site eno emu bwe tunaagenda awalala ku mmwanyi ng'oziraba nazo bakola. Buli kyogendako gamba tabaatutte dda n'olweggulo bakama obusa batwala buli kimu batwala. Kati kyengezaako okubayigiriza nti omuntu alina okubeera ng'alina an integrated approach. Ebintu bino mbibategeeza tukuze eggwanga lyaffe. Bannange tuve mu bintu okuspeculatinga tutandike okukola ebintu ebyaddala. Ebintu ebyaddala tebibonyaabonya tebibuzaabuza kasita gw'omanya concept y'obulungi. Tebibonyaabonya tebibuzaabuza kubanga nze sikubanga kalango kali awo abantu bajja bokka. Nze sirina anko mami ogulako kano mwana kamutuuka. Supplying ewagundi gundi bannange voucher yange yayiseemu gundi yange mugisasula. Nze okusooka okusemberera ekibira kyange sente oba waziwadde edda. Bano okujja nti twagala bisagazi kumala kundaga ku ssente nendoka nkutegeera kyekyo. Kati tubadde waggulu wali eri bwe babadde bakuba ebisagazi bye twali tusaaye n'okukala nga bitandiikiriza okukala. Ne mbagamba nti omuntu alina okubeera ng'alina diversified portfolio. Eno ojjawo bisagazi emmotoka eri munda eyo ejjayo bisagazi bya nte za kulya. Wali twajjawo bisagazi ebya silage gwe twakola. Kati tutundawo tujjawo na bisagazi bikalu. Ne mbagamba nti ate bw'osomoka n'odda sayidi eri ojja kusangawo emiti gye nabagamba weeks 3 eziyise. Nabategeeza nti tewaliiwo kya bugagga kyenkananga muti. Ne mbagamba nti kati egyo emiti nagisimba mu COVID. Bwe tunaatuukira mu November giweze emyaka 4 kuba nagisimba ndooza November 12 zijja kuba nga ngiggyeewo. Naye ne November tannatuuka wuuno tukyali mu July 10 ziizo. Baba kuba ku bampa nti muzeeyi emiti bagituwe muzeeyi giigino bagisaze.
nabagamba nti wonoogisangawo mu November ng'omanya omusajja oyo mulimba giigino wano weekifo we nayimirira ewiiki 3 emabega ne mbagamba nti omuti bugagga ne mbawa ekyokulabirako bwe tubadde waggulu eri olabye bu small po era bu small po mwebuli bungi nnyo mbulabye nga babufulumya ne mbagamba nti nze omuti ngukuumira ekinene nnyo myaka 4 nga guba guvaamu ogw'embaawo ez'embaawo giigino bagisala era tubadde tuyingira wano nga mmotoka akatissa embaawo emiti gy'embaawo obuloddo bw'embaawo nga kafuluma ekigambo kyange nze bwe nkyogera sikirumamu ate era sikiddamu oyo awakana yeetuukirewo alabe gino emiti nagisimba covid naye ne mbagamba nti kintwalira olw'okubanga ettaka ddene kintwalira ebbanga ddene kati eno paddock gye nasooka okusimba kati paddock endala yiiyo eddako ekyabuzaayo akaseera kaayo naye nja kugisalira ogwayo ng'eyo paddock evaawo nga paddock endala ng'ogenda bw'otyo baganda bange ne bannyinaze okwo kwe kukola ssente entuufu era ennuŋŋamu n'okendeeza n'ebizibu ebitwetooloolerako mu bizinensi ez'endala teriiyo agula muti gwo ku bbanja teriiyo ali kugamba nti emiti gyasukka obungi okuggyako abo abali mu bifo ebiri ewala ennyo nze osanga nninawo advantage eyo nti ndi kumpi n'ekibuga n'akatale gye basinga okuzimba amayumba amangi naye tekindobera kuwa bannange amagezi muliro bwe gakuggwako ogenda wa munno kubanga nange osanga emiti gino saali gitegedde singa sirinaako be nalabirako bw'oba olina ettaka eriwerako simba omuti simba emiti ebika byonna ebinansi ebyasangibwawo simba n'ebiti ebikozi bya ssente ono Kalitunsi owa GU 78 akola ssente bw'obanga oli ku ttaka eddungi si wa mu kisenyi takolera mu kisenyi asinga kukola luno lusozi era naluyimirirako ne mululaba nga lusozi ono Kalitunsi bw'omuteekako akagimusa emyezi 18 ng'otandika kusala emyezi 2 ng'otandika kujjamu medium poles wootuukira mu myaka 3 n'ekitundu ng'ab'obuloddo balamuza ng'ero ojjamu ng'oddamu ng'osimbawo kati wano ngenda kubawo omusiri gwa kasooli enkuba weetandikira insha Allah naye empeke ya kasooli wano omuti wali empeke ya kasooli omuti wali kasooli oluba okuvaamu bw'ati ng'emiti gyaye gisituka